police oba street agencies ezigezaako creating a narrative nti ya incites attack on the police. Okimanyi mateeka g'okulonda presidential elections, candidate bwa committing a crime, it is sufficient okusazaamu okulondebwa kwe. Omusajja bwe yajja n'alinnya abantu yali meja abaali balinze Besigye and blatantly running over omuntu n'amutta. And he was promoted later. Consistent eriyo n'omulala yatusuubiza otuwawabira ya petitioninga UCC then media bagitangani broadcasting council then naye yagirayo abantu mu byalo by'abano sagala kwogerawo exactly yagirayo abantu emundu n'akuba abantu amasasi ne bamupromotinga. Because you also have policemen and soldiers who are injured. Kati gogamba ono omusirikale owa tear gas bw'omukasukira ejjinja omusirikale amukuume w'emmunda akole ki? Kiki ekituuseewo mu nsi mu biseera bino bye tulimu? Bano abantu abatwala ew'omunene n'abakkiririzaamu ne balya percentage yaabwe, olowooza bali willing omuntu oyo aluzinga epawa nga muleesa akalulu? Concept yaani eno ejja buli luvannyuma lwa myaka 5. Oyogedde Magala yakuba amasasi. Magala taliiwo olwaleero. Ebikolwa bye bimu. Kakoza Mutale takyaliwo. Kituufu kale katukkirize nti ona inciting the crowd. Response ya police eyina kubeera etya. Amagye ganoonya kiwano ne live ammunition nti kuba amasasi ate okuba ku nnyama. Ani akuga nti ekyo kye njagala era n'omala n'akwongera ekitiibwa. Justification egamba nti bakubye abantu amasasi ne babatta kubanga they have been provoked is an extremely lame justification. Bakimanyi bulungi nnyo abantu bano kana abisimanyi oba mwalaba ekifaananyi e Kawempe ng'omusajja akuba tear gas mu bbanga abantu nga bayiika mu mwala mu kisaawe ekya growers kye baagazeetinga abantu bakole ki bakuŋŋaanire wamu. Ono akuba tear gas abantu bayiika mu mwala bagwaŋŋanako. Abantu abo baali baprovokinzaani at that time. Gasimbagane ne bannamawulire Radio Simba osuzeeyo otya ampuliriza eyakoze olwaleero weebale wonna w'osinziira otuwuliriza. Tukwebaza okubeera ng'okola bw'otyo. Peter Kibazo n'emirawo mu studio za Radio Simba okwanjula ya program Gasimbagane ne bannamawulire. Nakagoliro omushana nina Aruna Kanaabi nina ne John Kakanda. John Kakanda ayina enkofiira ya Roko. Naye Roko Uganda by Uganda. Naye kati eno Roko teri justified. Ndi mwoyo gwa gwanga. I'm a patriot. Omanye eyo Roko yatandikira waffe Kawempe kana byagamba mbu ya go forward rangi go forward yagikopa naye eventually yamaliriza atagenzewa backwards atambulanga musezi musajja artist mwayo credit ntiki teyaddayo kukabira kifo wow lite yamuwa yamuwa naganti hizo mu wa state minister kiki kyayogero omusajja yina ekifo kinene nnyo envoy n'omusaala baguyita person to holder special envoy n'office eri wano ku kingdom weebale nnyo mujjudde ettima redeployment ate tebadeployinga yeeka aga nti kakati n'omuwala katumudeploying tie bamuwereze Canada noga nti ogenza otya ate katudeploying omuwala tudeployingireko ne baawe kalero gambo ate olugambo lwe teba verified bayina issues zaabwe teba verified Gasimbagane ne bannamawulire omuntu amanyiddwe yali wa go forward never get stuck in traffic jam era byonna bitwogera tekuliko kikyamu muwala we bamudeployinga nga special consular e Canada bawe ne bamudeployinga nga first secretary family yonna egendere wamu eyasigala wano ne baga nti bibadde bitya nti company yafunamu ebitege n'entagala nti genda wano ku board eno tie ne ku board ogenda nga special tie it is an executive board
John buuza abantu bannaffe mwenna abatuwuliriza mbalamusizza bannaffe abasimba mbebaza okuba nti mutuwa omuzindaalo ennaku zino gwakwekwa nolwekyo omuzindaalo ogukutti gutwala ekintu kikulu abananga nina omukulu omu munaabu yaŋŋambye nti tubeera eno ne tulepuka mbuno abantu opportunities ez'okwogera ez'okwadressinga the country tezirabika muneye bwe babayita temulabika yaŋŋambye both the political the elite academic nammwe ab'amawulire yaŋŋambye nti mwenna mugwa mu kategore y'emu nti abaali ab'amawulire n'ab'amawulire mwenna mwagwa mu space ya consultancies and special biki nti kati oli omuyita nonga jangu n'avumbera nagamba I will see you see I am busy I am nti therefore the void has been filled by the undesirables bakuyita sawa nyeze ekiro yamenya amanya sigenda kumenya ne baagala bakute sawa 7 ogw'ekiro wadde ne kafyulo ne kabula kwegamba nabo baagala kunyagulwa naffe amagezi gaffe katugasigaze John buuza abantu tuveewo kanange anjagala point emu gyenga kutegeeza wano wayo kali lugambo Kanabi Charles Romsha nabuuza abantu abatuwuliriza abaagalwa ate okusinga nnyo ab'emyoyo emirungi katonda w'amaanyi katonda wa kisa nkulu kibazo tulina borders maybe kati zisuka na million metropolitan maybe not it's around there because the last time we tracked them biseera bya former direct operations yafa gobakuba Masasi police zali mu 17,000 metropolitan up to Kayunga Mukono kati buli border newe speedinga drop emu ya oil just a drop you can imagine drops meka eza oil eziyingira mu maziga ffe kati njagala ogenda olabe kino ekizimbe ekya Kabaka aho Katwe opposite balina repair ya border it's like an open garage actually the main hub yeah city ya boda repair motorcycle repair very good ebi oyiro byonna bijjuddawo aneetoolodde ekibuga centers wano oba oyingira Kireka Bandaawo ng'ogenda ng'odde eri Kireka ku Bandaawo on the left on the right nawo waliwo ddagala otunene ground nga bwefaanana kati enkuba bwetonye ebigirisa ebyo ne biyingira mu mazzi in the next 10 years where shall we be ebinagenda mu natural channel yes in the next 10 years so twetta bwesi mukulu hamu gyazimbyeko akeedi twetta bwesi really ga simbagane ne bannamawulire Haruna Kanabi omwana alese kakaawo njagala kulamusa ku batuwuliriza yonna gye muli naye mbadde bambi oyina wali frasika ntunuulira lw'omushana nga ayina concern eziri genuine naye yali mu go forward Ana go forward sijuvanga nebo ngisigala muzika singa mwa going forward no we are going forward nebo ngisigala munye David Purukoro yarokoka ineffective systems bandi badde bazifudde effective nze ndi go forward nebo ngisigala munye kibo licensing omuntu agenda okuyiwa gundi yalina n'okulaga engeri gyagenda okukola bebaleeta PDM aba go forward mu manifesto yawe omulala n'agibba ani oba oli eyagibeeri n'agireete kubona oli yaveeri oli ayinza okuba yafuluma agirabye mu concert omuntu gwe tuba tuwa credit Muhammad Mayanja ye yaleeta essente z'abakadde
Oyo ngomwogera nnyo kwa musiramu. naye yali Besigye najjawo omusolo gw'omutwe n'alemezaawo ne bakerere scholarship. bwaba yaleeta PDM simanyi naye nza okuba yava nakabadde ampuliriza gasimba kanene bannamawulire Haruna Kanaabya amawulire mangu nnyo mukulu kibazo amawulire Gira mama bazungu omuntu yakola ki? Sobola okumunoonya ne kumunoonya ne njogeramu naye ebyakibazo bimanyi. kyekimu nebesigye kyeyakkola oba Kyagulanyi kyeyakkola. Please oyo genda kuwona program those are gangs. lwaki ayonoona program mukulu kibazo mangu nnyo tunulira amawulire weekend simanyi bwe yasinga ku kyawo oba Besigye oba Kyagulanyi. wabaddewo nnyo ensonga ya Steel Mill Company sebo eya Tororo gye bagenda okuzimbibwa ewereza ddala obukadde bwa $5 ne tufuna neya muwogo yamuwogo yali ya wiiki eri atadde egindi neke bagizeemu Namusagali Kamuli aga nti ab'e Buganda Busoga wonna Teso Lango muwogo kati afunye akatale ngenda kukagira ku byenjigiriza mukulu kibazo weekend wabaddewo omanyi Haruna ng'oyogera ku muwogo afunye akatale biri very interesting y'omuyina kubanga company yabadde tenabeera launched. The first stories to come out weyanga ziraajana nti waayi ekintu kizimbye kigenda kutuula wano ti muwogo abuze because this flag off was the official opening but the company had started working nga ye muwogo akoze eki binaabanga byerufula abuze. Muwogo mwangu okulima era dda mu bitundu bingi ebya Uganda naye market bwebaawo naye muwogo has been a poverty product nga bw'omulima ayita ojja kumuwa mbizizo talina nnyo nga price eri so discouraging naye kati oba bazimba ekkolero mukama yebale naye neggulu eyo nawe Catholic Church yaleetaddeyo project simanyi yakoma bishop and okusoma lino ekkolero before the launch kubanze saaso ebya launch nalabye ba flagging nga bagenda ku launchinga naye nasoma before the launch and I was excited about it kuba mulimu information gye nafuna nga mpya ngeega nti eddagala lino lyonna lyetumira the different tablets erigira mu form ya tablets oyo white gwe tulaba starch wa muwogo ba producing muwogo ne bakola starch oyo kati ne bateekamu the medical components mu starch oyo kati ate story bwe nagendo gigoberera nga balina gwe bavunaana e India yali importing starch okuva Thailand. I think it's Thailand y'omu ku ba producers ba muwogo ndowooza abanene kati nga ba importing starch okuva Thailand naye olw'okuba ebbeeyi nga batabulamu akakasooli n'eŋŋano kati ng'era bagamba nti eryekkolero eddagala lyabwe baali baliyise okuva mu katale ka European Union nga bagamba nti eddagala lyono terinoga kati nga my surprise was nti akawunga kakasooli n'eŋŋano mu medical component tenogamu nga bwenoga mu kawunga ka muwogo kati nga abanga abazungu e Bulaaya bagamba nti nti ono eddagala lye mulimu eŋŋano n'obuwunga buli azeeyo sebera kankujukizeeko n'aba Uganda breweries abo one time baali balina product gye bakola mu muwogo at some stage baali providing the market naye simanyi gye byakoma kubanga ebyaffe abakafeera ne baleeta biri seasonal kana byamawulire tuleme kujagaja nnyo ku nsonga ya muwogo tugira tukireka ayogedde ku yaddayo siisi naye njagala nakujjukizaamu nti mu covid yemu ku yafuna esente mpiriri mu biwandiiko simanyi oba zaato eyo eyeggulu era olanya omugenzi yafuba nnyo nga sipiika wa paalamenti okulaba nga ssente z'ekkolero eryo ezikola ki zituuka naye gye byamalira simanyi naye mukulu kibazo era nga tukyali awo Uganda alabye bwavu sebo eddagala erikola ku biwuka by'ente abannalo bye badevelopinze
Muwulire mukulu kibazo. Mukulu kibazo nga tukyali awo. Ono yavoma go forward. Tukyali awo. You really see he has his own time. Sebo vaccine ya ticks nayo yabaddewo ne bagireeta. Tetwakomye ku ekyo kyokka Sebo NRM yatusuubiza omanyi twasigninga protocol nga region okudevelopinga vaccines naddala eza tick n'ezente ez'enjawulo. But when I look back era Katonda bwampa mu peeni nempandiika story, that's an interesting space. Twabbye byabannaffe. Twakwata obuyinza ne tubuwa eggwanga lya balitaani Mozambique nga si yasinga okulunda wano mu Africa. By then mu Africa eyali asinga ente nnyingi yali Botswana. Botswana simanyi oba yakyasinga, I haven't followed lately. Nga yasinga ente nnyingi kati nga Botswana yayagala rights. Okibulira omuhima Botswana tukize nti kati Botswana nga akuŋŋaanyiza ne bannasayansi nakinga agamba tukole eyaffe ng'esinziira wano e Botswana. Mozambique nga yakola kakuyege kubanga sente zaali ziva mu World Bank nga zirina okubaako wezipaakinga era amawanga ga wano gasayiningira Mozambique kwetuli awo ate nafuna omukisa John omukulu yasayininga ndaba bwenti ebigambo nti omukulu yasayininga ndaba mu bitwale no, it is true but yani kitereza bulungi nti toyongerako kamale y'amawulire Sebo togeza mu bwangu nnyo nga tuvudde mu vaccine ku byenjigiriza Sebo ng'abaana bagenda mu lummula. Waliwo ripooti yafulumiziddwa abawuwezo ng'aga nti disitulikiti y'e Busoga gye bayita Namutumba abasomesa abo mu kwebuzaawo nga tebasomesezza bali waggulu nnyo okugattako kuba nti ne bebaawa emirimu tebali competent bulungi. Era ne Ministry of Education ennaku zino naye ejje gamba nti ab'amasomero yonna gye muli Desemba 6 y'ensaleesale okubeera nga amasomero gonna gamaze okubeera nga gali ku gye bayita Education Management Information System EMIS. Oba si ekyo wajja kubanga gomanya nti kati osigadde wabbali. Nga tuzze mu by'okulonda n'obululu mukulu kibazo wiiki eno Electoral Commission yagambye nti nabyoyogedde juzi lwe nazuula nti eriyo amasomero agali kwazaayi nga gana amasomero agatalina registration centers za UNEB lyo libeerawo nga teryagana na license nga ligamba nti ffe tusomesa ne tuweereza ew'akanaabi bano baba bayizi b'akanaabi yayina senta yabamanyi era kati abo mu education data teriyo aba capturing okutuusa ku exit. Ate obedda walingawo simanyi kati bimanyi walingawo ne sente woogana n'okolera ebibuuzo public centers ndooza zaavaawo naye lwaki bazijjawo kubanga ayinza okuba yesomeseza yekka n'agenda atuula ebibuuzo ziyinza okuba za tezaafuna attraction gye zaalina okufuna. We nakolera A-level Kampala yayina wano ku State Council era ng'ekolera ebigezo either erugogo oba ekibuli negundi ezisinga public libraries zabeeranga ne centers ezo nga webateeka emu ku nsonga gye bawa ab'eminisitule baga nti kiyamba okupulaningira sekita eno n'okumanya abantu bameka boolina naye kati ago bwe gabeera nga boogambye kwazayi oba ogenda kumanya ota naye malenga nti Electoral Commission yatugambye nti olukalala lw'abalonzi lwonna emazidde eddala okulutereeza era netulaga emiwendo nga mu balonzi abasinga obungi bali wano Kampala ne Wakiso nga bawerera ddala akakadde kamu n'ekitundu n'akakadde kamu emitwalo 40 mu Wakiso. Era ne chairperson w'akakiiko n'alabula abantu abagamba nti bagenda kuuma kalulu nga nti ye kusinziira nga yakwasaganya ebyokulonda teriyo kifo kyamanyi kye bayita ekyomukuumi w'akalulu mu system ye voter protection simanyi nakaye tagimanyi
era nagana abo abanatwala mbu simanyi babawadde amabaluwa bagenda kuuma bululu balinde bajja kubayoola ng'enseenene bana batuuseeyo omukolo kibazo campaign nazo zigenda mu maaso wiiki eno tuba tulaba President Museveni abadde mu Western Uganda kyekuba kwatanga ensenene waliwo nebye bakola nga tebamwebuuzizaako nabeera nga sebo mukulu Mbabazi yabaddewo nnyo namwaniriza nagenda mukulu Tumukunde nga naye gyali saidi ezo zonna Western nagendako ne yabadde wantungamu nantambulako ne ku kkubo nga bwawuubira ne ku bantu ne mukulu Nandaala naye abadde muno mu Kampala nga yeetooloola n'asuubiza abantu nti ensonga z'emisolo ajja zikolako era wiiki weggwereddeko ssebo mbadde mmanyi mukulu Muwanga anaabaawo wano naye ne tumukulisa kuba badde mu tiyagaasi omuyitirivu ennyo era we tutuukidde olwaleero ku makya mukulu kibazo nga amawulire agaliwo nti omuntu omweggulo yakubiddwa amasasi n'afa nga ab'ebyokwerinda statement ya poliisi gye nalabyeko gye bafulumizaage nti candidate ya incitinze abantu okulumba poliisi n'abantu nabo ne batandika n'amagye ne poliisi nabyo ne byerwanako era omuntu omu bayise Misa Kyokero n'afiirawo naye ng'agamba nti waliwo n'abalala abalumiziddwa naye agamba tebajja kulekeraawo kubeera nga bo bakolawo ogwabwe. Ampuliriza gasimbagane ne bannamawulire. I know that Sudan, very interestingly, aba RSF Sudan ziri bbiri, embagiyita South Sudan, embagiyita Sudan. Tewaliwo North nani, M is Sudan, the other one is South Sudan. Proper pronunciation is very Sudan. It used to be the Sudan because yali esengayo bunene. Ne Sudan aba RSF baga nti bakoze unilateral kitegeeza boka ceasefire. Ngamaza commenting at genocide. I don't know about that. Bakoze unilateral ceasefire. Tebalina gwe bagenda kukuba, tebagenda kulumba. Kibazo ya manyoli zungu. Era ne baga nti naye ate gwe balwana naye bamuyitani Burhan. Naga nti ffe tetubikiriza ffe ono alangirira atya nga amaze otukuba. Amaze okutukuba. No general would say that. No general. Burhan. But RSF we yalangiridde unilateral ceasefire ng'amaze okukwata bazitaki installations yesembayo bwe bakwata Al-Fasher ne bakwata exit points naga nti kati unilateral ceasefire buli omu asigala ewuwe ngamaze n'okukola ekitta bantu. Of course wabaddeyo also pressure ku basajja ba Abu Dhabi because there's been evidence ekigambo bakiyita nti incontrovertible nti drone ze babadde bakozesa zaali ze Russia yazimanufacturing emyaka ena emabega. bw'amala ozimanufacturinga eggwanga lyokka eryazigula China na UAE, Abu Dhabi specifically. Kali nga baga nti zino ze batrackinze ze basanze nga zikozeseddwa ezimu kuzawamba Al-Fasher nti zagulibwa Abu Dhabi nga bamuga nti boss bino sigwo bikola kati immediately within ng'oli bamugambyeko ono wene manga naga nti unilateral ceasefire. Naye nga tonnaba lindako kaka nga tonnatuuka ku unilateral njagala otunuulira okukyala kwa Saudi
n'omunene w'eri gye yakyalabiraga nti Sudan I didn't know we will see simanyi oba unilateral ng'erimu oli eyaga nti ne Sudan abaddeyo ng'abantu bafa we will see naye wiiki eno sebo ekigambo stupid kitegeeza ki mu Luganda kisingawo nze jjajjange yagamba nti ebivumo tebitumwa nze mbadde njagala kamuvuunulire ekyo kitegeeza kale tulina omusajja nga bamuyita mujinga kati ye najjaawo ku poliisi awo nalaba obumuli n'akyamawo kweyambawo omusikazi namugamba we mujinga yamanya nga yazinolumi kati ye najja amubuuze omusirikale n'alowooza naze kulwana namuwoli byoleze ebya Sudan nonzijukiza oye yadde bamubuuza ekibuuzo naye nga ndi omusajja osinga yali ene waffe ndowooza yandinyumiddwa nnyo kuba ripoota yamugee nti owange abantu boogamba mwe bajiramuza you are stupid you are stupid you are asking because you are stupid nekira abamwe galese y'amakulu ennyo ensi yonna gebadde goberera Papa Leo ali ettaka yekyaddeko ettake simanyi lwaki kanaabi takitegedde ekyo nti omutukuvu kandi singa badde wakureviyo nandigambye take ekyaziza Papa Leo and for the Christian faith baade basinkana ne akulira abasodox eninsen abakkiririza mu bukristu oba Christianity eyo creed gye bayita Nicene creed we wali okutuula okukkiriziganya nti bino bye tukkiriziganya ne bwe twawukana the value system yeno yeri mu Nicene creed ampuliriza myaka nga 3 nga Kristo yafudde agenze alinye mugulu ampuliriza gasimbagane ne banna mawulire studios ogikwanjulira John Kakande Haruna Kanabi ne Charles Romshana John very briefly nga sinagenda mu bya kulonda because I'm coming back to the new angle ya campaign and very specifically eri ku NUP because nalabye Nathan Mafabi nga looks like by and by teyabadde na issue yeje ya campaigning naye the target has been NUP very unusual tear gas masasi and then ultimately death but before I get there very briefly Mwami Museveni abadde alaunchinga amakolero kweno lap yagenze yabadde toro je yabadde ne President William Samoei Arap Ruto steel factory naga nti eno nti eno ya bakola ki okuflagging off omusingi bakuyita kuki okutema evvuunike ngaga nti eno gye bagenda okuzimba egenda kusavinga region William Samoei Ruto eyo gye yatusuubiriza naga nti ne railway ebadde yawagamira nti egenda kujja ekole ki etuuke wano mulonde mukole ki mweyongereyo of course tulina challenges za funding ya railway yennyini oli ne bwanagituusa until we sort out our funding issues tulina we twatuuka ne China ndowooza nga oba tuhitinze ceiling I don't know but we didn't have the money China nafuna omukisa kusinkanako n'omubaka wa China mu kiseera ekyo nga nkyali mu kuŋŋaanya omubaka n'atugamba nti condition zaali problem zaali challenge zaali biri Kamaleyo Jono China nga tabanatuwa sente yes baali bagala Kenya ye committing okutuuka awo ekyokubiri nga Uganda terina weraga ensimbi we esasule collateral kubanga ez'amafuta ze yesuubira
yali atezisuubiza ku daamu ye Kaluma. Kati nga omanyi ewaffe tulina gye twagenda ng'omusajja najja neyeewola najja naga nti nina layini y'embidde. Embidde ezo bazisimbanga okwetooloola ekibanja bwe bati nga tebazisimba wakati mu kibanja nga bazisimba ku boundary line. Kati ng'ajja okufuna ssente n'asabayo ssente oba omwana adda ku ssomero oba ez'okulya oba zakunywa n'agamba nti layini okuva ewa mugoloofa okutuuka ewa matayo nti ezo embidde nti gwogenda okuzitema. Kakati bw'ona agamba nti ezo layini wagigaba naye oludda luli wagigaba. Kakati onoozijjawa z'oyagala nkuwole. Embidde yali bizinesi yange. Sobola munnyo parafini ebinyanja ne sabbuuni manyi bizinesi eyo naye nga iyo mbidde olina okugisibamu ekyayi. Bano bagulanga layini ogimakinga bano bagulanga layini layini yonna n'ogaa nti ebitooke ebiri ku layini okuva ku kibanja ky'amatayo okutuuka ku kyalooli ono yamaze dde okusogola ajja kusogola myezi 2 oyinza okuba ng'ogira zino tunalaba ezinajja. But John ekyokubiri the steel factory is also dependent on the rail. Yes. If we are going to export steel at Deyeri. Detour kitegeeza kalayina akaddeeri ate si kapya. Edda twayinanga railway ng'edda y'Epakwaki nga evaawo bweti nga mulimu leega eddayo bweti mpaka Pakwaki. Naye kati mu bigambo by'abakulembeze byali biwoomu nga balonchinga steel factory nenzibirira nenzijukira awe wali omuchina eyajja okulonchinga fertilizer factory era nayo yatwala omukulembeze w'eggwanga oyo omusajja omuchina omukazi yagobesa omu ku expert mu URA sebinega sagala kumulibako omusajja oyo nga yajja n'alimba president yaleta ebyalaani ebyokutunda ku market the Chinese naga nti bino ebyalaani mirese kubanga ensawo ebiguniya byebijimusa wetaaga ebyalaani okutunga sunga birese ku market naga nti the questioninga nayogera wali omukulu sebo bantawanya bani batawanya investor ani oyo gundi saga kumwebako oyo we bamunonchingira ngeriyo investor wokubiri yali ayagala oluvannyuma n'agamba omukulu yennyini mu bigambo bye nti abalenzi abakalabakaba bamunyaga babaka China abanayuganda bakalabakaba bamunyaga teyasuubiza okumusasula. But owokubiri mu area yemu mwalimu investor omulala eyali ayagala fertilizers because naively fe tutunulira fertilizer factory, but you realize that gwe baawo okuzimba fertilizer factory takabalimu bali ndo bamwa the concession. Yes atone was still yuda wamanya abantu abo nawo kati owokubiri yali ayagala fertilizer mu bitundu bya Mount Elgon na Chinachi. People need to know that fertilizer is one of the biggest industries munsi eno erima nga ombera y'obudde. Era bataka story nda baliwo omukugwe makerere yayogedde nti kyaita ekikola sense okuzimba factory ya fertilizer ebijimusa etololo kubanga ebijimusa yenyine mu China eraga nti ajja kubyongeramu bifuuke good quality ngate good quality eri ready made eri mweligon ibijo eri mweligon. Yes naga nti bacho zimana eno ebiri sub standard notateeka eri kati John mkono gwangu mu Rumsha nona amumanyi dira anzise dira bobo yagala okutuusewo omukulu weekend ne kurale asobola okutuusa n'omusanga nawali kurale asi kumusa kurale ayinza okubanga badde ayogera ku kadaala
naga nti kansoke wayogwenyaga okulaba agamanyi tagayina naye asobola okutuusa asobola ali luddawa nti ali mu Elgon nti etugende bw'anaabaddayo mu State Lodge ojja mulabira awo yali ayina baaleese nga former Yugoslavia nga bayina obukugu mu fertilizer is one of the biggest exports out of Morocco nga kolero lyabwe even Ukraine ne Russia liri Morocco kati nga baagala kujja wano mu Elgon region junamanyira nti actually the fertilizer was in the Elgon region Sitorolo lije yali alaze nga kati bazze wano bamaze okuteekamu empapula bakoze batya bagenda okugira bati musajja ayina erinnya lya Abasiraamu agamba nti agenda okugira ati ng'alaba omukulu alunkinga tororo ate nga bano be yaleese bo baga nti tuli wiringi okuteeka mu ssente tetwagala garanti tetwagala bino twetaaga wano abo ne babassa ku bbali okukakana ng'ekkolero terikoze but in the same region weewaali ekkolero lya mukwano gwaffe eyafa Onapito Ekomolo lye yali akulira ng'oyambuka Teju nga baalikola ng'abantu babasuubiza nti this is it. Sebo government ya Uganda itamu emigabo. Yes. Baalikola ng'abantu babagambye this is it. Emichungwa gyamwe gye mubadde mulima emiyembe gigenda kubeera converted into juice. Ekyokusatu kye babagamba nze ntambula nnyo ku luguudo olwongulako tamarind enkooge baga nti bagenda nakola juice w'enkooge wano mu region ndoza abadde asinga okola juice w'enkooge ono musajja wa Azam naye nga tamarind ali okuba bagambye nti muwedde kati mugenda kubeera bagagga era abantu beeyo baprotecting emiti gya tamarind nga tebagikkiriza muntu kugyokyamu nku tebagikkiriza kugikwatako nga babagambye ekyo kyekyobugagga ekisinga. As we speak I think shares za Uganda mu company either bazitunze oba bazitundako ekitundu. The company is not at half capacity. Kati netu spinning and netudde e Busoga nkugambye nti ye Busoga ya muogo yabadde tenabeera launched nga story eri mu New Vision kubanduulu because I think I read the story in the New Vision ngega nti kukulunkinga twalunkinga factory makula ne bakola ne video nti naye egenda kubeera wano okwebaka kubanga tetuyina muwogo akola ki amala agenda kukola buli lunaku yetaaga tani wakati w'ebitaano n'olukaaga olwa muwogo kitegeeza nti alina okubeera a deliberate special effort eyamba abantu okulima ki muwogo naye muwogo oyo bagenda competinga n'abantu abalala because twali ne Romsha nono ndooza naawe kakando oba ne kanaabyawo wabweru awo nga batunnyonnyola nti ne mu animal feeds muwogo is actually richer than maize oba maize bran nti naye ekizibu beeyiye ne production capacity kati n'ababbi abamwagala John eno expansion ya industry without the requisite production to feed the industry. Of course the old question is egg and chick. Otandika nani, otandika na capacity to produce, otandika na industry, otandikira kumu. But in addition to that, manyi Johnny yali musomi wa Max. Ba Max batuuka nga bazimba amakolero ne bakaka abantu lwampaka muino ga producingira. One of the crimes zaali nga z'abantu nakukweka bye balimye ne babiziika. Nti mujja bifunamu. Kubanga tewaliwo relationship between the population and the industry. Mukulu kyensooka okutegeeza batuwuliriza nti ebintu byonna ebikolebwa gavumenti mu kaseera akakampeeyininakombeeko gwe ngamba eriya ngambye nti amanyi gwe njogerako era amwogedde wano erinnya sebo si yeye gwe gamba Lwomshana gwe njogerako ye Charles Lwomshana si oyo gwogambye sebo
ebintu byonna ebikolebwa mu kaseera ka campaign ensi erina okubyegendereza kubanga ebisinga ebimu ku byo byampewo ebintu bye balonkinga ebbanga erisinga mu time ya campaign bitera okuba empewo. Example si ewala nnyo yali wano Mukono bwe balonkingira sisitemu y'amazzi omukulu n'asumulwa tap naye ng'ekirowoozo ekiri waggulu eri kasozi kali Mukono era bwe yagenda akyatwala emyaka nga 2-3 ng'amazzi tegatuukanga naye nga yagalonkinga. Ekyo ekisookera ddala nti mbaamu obwattoma mu bintu ebyo. Ekyokubiri bwe mba sirabidde nzijukira nga abagamba naye nja kugugulinga nti waliwo omulala eyali omuyindi yali agenda eno kubanga Iron Ore ali Kigezi si bwe kiri Iron Ore ali Kigezi ate still okusinza mu kumanya kwange ava mu Iron Ore. Waliwo omuyindi omulala gwe bagamba nti agala kuzimba eyo huge steel industry side ya mu Western Uganda. Kakati ono wetololo nawo waliwo Iron Ore. Bwemba nawuliriza bulungi n'okusoma president yagambye nti ekkolero lyali lirina kubeerawa mu Kigezi region kuba yeeri bye beetaaga the deposits bigenda kuveeringa era n'agamba nti emirimu egisinga obungi bagiwa abantu baawa balw'omushana ab'Ekigezi kubanga be basappulayinga ki bajje bakole kubanga ematerial zigenda kuvaawo. Kati ekibuuzo lwaki bagiteeka eno ne batagiteeka naye nga kampuni emu oba yagabye n'agabangula nze mbadde ndipotinga kisebo confusion kubanga nalabye ng'ono muwaga nti Ruto yayambyeko mu kumuleeta. Wandowooza nti kugenda maaso kwa Uganda naye ekirala ekyokusatu kyetaaga point yenga kusooka okuleeta mukirabye fena tukirabye nti abantu bangi bajja wano ne tukuba mu ngalo ne bagamba tugenda kukola ekkolero ery'omulembe ennyo erisinga mu Afirika naye wayitawo ebbanga ttono nnyo ng'owulira bagamba twagala gavumenti eteekemu ssente kubanga ensimbi zituweddeko. Omukulu ali wano eno udda wa Bombo Road mukulu Magoola ojjanjabi ye ndaba bamuwandikako nnyo mu mawulire yawangudde nankani mu Amerika yawangudde si bwe bali mu Kasava bali mu Kasava kananga ate nga agenze wa Busoga nga ataddeko eri ya muwogo era yagambye nti process egenda kubeera complete okuva okwekolera starch okutuuka okumuprocessinga okubeera ng'ayingira mu mpeke yomwe yaleeta omugundi eyajja wa covid Kadaga gwe yabembejjanga amutwale wa Museveni eyoyo naye ffe ng'Abannayuganda tumwagala nnyo bw'abanga byakola bituufu naye tetunnabako ku mwana alinga olubuto lufuuse enkongolo luganya okuzaalibwa naye nga gavumenti sofa yakamuwa ndowooza ssente ezikunukkiriza mu biliyoni nga 8 so small less ate nga gavumenti sinawulirako nti yagulamu shares Equity nze nga ogamba nti bakagwawo ni Marxist nandowooza kibi mbadde nkigoberera waliwo agenda mukwano gwa kibazo nnyo gomanyi bakwano bange nnyo
by the way nyo agenda kuba banywa coffee bonna agenda kuba MP naye yalinga kibazo n'akyuka oh yali muntu abeesije nnyo n'akyuka kati ne mugisha muntu kati agenda kuba nga MP kati nize kibazo ndawo bana amugoberera kakati omusanga musajja oyo goyogedde oyo kati nali mpuliriza nyina ka sound solo ngaga yes bagenda kuongera ebbeeyi ya factory to the value factory bay bajongere waggulu kubanga bagamba nti erija costing $1 billion anti kati okitadde webala nkikubulire mu Luganda kati wabanga yabadde ku $1 billion baganti kati $10 billion nga gira mbwate naga kola sanitize ebidomola 16 $10 billion kati value ya factory gwe government wali otuwaddeyo $1 billion kati shares zibeera 10% kati wongera nezibeera $1,000 billion eba 1% of the factory. Yes. Jukira omukyala eyateeka ekkolero mwakyoli eyo erya sukaali nayo gavumenti yateekamu nnyo omugigi eryo lyogeddeko erya juice teju gavumenti formerly yagulamu shares under UDC naye ne bwogenda mu hotel industry leisure and hospitality omukulu Sudiri buli conference summit ebaddewo emunyonyo government eteekamu esinkingamu $80 billion $100 billion kati nkirabikanga ba investor nabo andi bibiri emunyonyo wawo the Commonwealth Resort wawo ne Speak Resort eri mu Commonwealth Resort ya Sudiru ne government ya Uganda eyo partnership Speak Resort ya Sudiru parking yani manyo waliona marino waliona ki kati ba investor balinga nabo bayizo mu akakodyo era Sudiru yagamba parliament sabayita sabagamba mulete sente za ba investor nabo balinga bamusiga nsimbi nabo balinga bayiza akakodyo nti omukulu ono osoka no mu excitinga no mugamba tugenda kola wano project ya $100 million bwomala kumu exciting najja nomwa enako zo musajja mu yagamba nti you can't excite a liberation fighter freedom fighter tosobola kuma exciting recent eli yaganda ye omukulu we batu agati seeking impression nga kwiko bimuli wano inachi godly plan naye ate kakati tulaba akedize egenda waggulu what is the truth naye nabo bakiga nti omukulu ono mu exciting bw'anaafuna excitement ate enkeera oddeyo n'akabbo omuganda sebo naye nayo twagala investing muteekemu mu kintu kino nga kitandise omusingi ogusimye kati wamala okusima wakasingi n'ateekawo obuloka nakyo naga nti naye sebo abaali bansuubiza sente mu banka tezikyajja nawe we bali naye eri abantu bali genuine mukole bali genuine ebintu tubirabye ebitambula naye problem endala gye ndowooza nti bw'obanga oli serious investor owa factory egenda kukola ku processinga cassava nandirowooza nti okolanga madivani ne meta nti osooka n'olima ebikajja ebibyo okunofunirako ne outgrower naye kasita wepampalika nti ojja kudipendinga ku outgrower nti ojja kukola ekkolero erya juice ng'abateeso bakulimira emicungwa oba bakulimira emiyembe ekibikamu white elephant kubanga bo baddembe okugamba nti price gyotuwa ntono tetwagala kulima micungwa tujja kulima fene onfuna nowekyo for proper planning nandowooza nti ono investor babanga ali serious kubanga iyo investor bagala just okununa sente mu government namanya nti bwe naateekawo idea eno omukulu nja kumugjamu $2 billion nti mu myaka 2 bwebanga okoze
net profit ya million 2 from government toba good investor, is it not profitable? Nga tebaga ku executing a project yenyini nenga intention is to excite the government kubanga bakuyize nti gwe oli ba mentioning kigambo industry ojja kukyamukira naye n'ebirala nti ebintu ebimu bijjira mu campaign period biba bizibu nnyo okugarantinga nti bituufu kubanga nono yennyini abiwa publicist n'agenda okubiroonchinga abikola okulaga ensi nti omundabye tugenda mu maaso onfuna kati weebuuze okay to invest in the heavily mu software nawe oli omu ku bantu abasanyufu ennyo okukola emmotoka naye mu Kampala nze ninda nali nsuubira nti kampuni eno eyawakula ennume yine ba beneficiary mu baasi zaffe ezakayoola ez'amasanyalaze nindaba awakula ennume ekyali ku tata ezaali written off 10 years ago actually which would have been test of the road by now. Egenda kuvuga kuva wano paka badge flaggings off naye lwaki awakula ennume tebagiguza ku credit ne replacing emmotoka ebikadde eriyo metro baba mayitani metu ni metro wegindi by the way boyita side eri na manvu alina oguzimbe gunene nnyo oba ekaleji ziringa 10 metu nango naye akola basi yagamba kyakola basi naye simanyi we ziri omanyi obadde oyogera ku investment manyi abakira motors batuyita ne tutagenda ejinja. It's one of the biggest investments in recent years. Yes. That government has put in money. Sanki nali ne Fred Senoga made me a number of years ago nga aina concept endala ya bus jaleta Fred ngangamba nti ye from a practitioner's perspective tagula kuzukuka eggwanga nerigala tugenda kuzimba bus okuva ku bati olete bulesi bipido kola chokola nti you're not going to be globally competitive. Yenga practitioner ngaga nti tumia engine Brazil. Actually he told me Brazil ngaga nti Mercedes ina company Brazil tie gwe batumye mu engine obagambe data engine wano ngewedde tie wano gwe obere ng'oyunga ebyuma nti bedi nti jije aine gwanga lye yangamba nti ogirete nti boxi nti jije ejini nti konza atero ko content nangamba langi mugule wano leba eyunga ebere wano amasanyalaze ga wano nambalira ebikola 30% y'omulimu ogwo nga bibeera wano nanga nti bwozikola nozikola over time ngoina partnership ne Isuzu ne LSH I think babaita LSH bali Kenya abazimba box nanga nti okola partnership then you can compete mu bukalaba bwe. I know office Bugorobi yangamba nti nkulayirira bwe munaga nti muzimba bus nga bwe tuzizimba entire nti Isuzu ajja kuteeka plant in Nairobi because yaina global economies of scale ajja kwandaka atinga nga basi gwe wogimalira for numbers sake eyo ya mitwalo 2 eja $, ngeiye ya mitwalo 10 nti ne bwona ogiteekako omusolo oguli prohibitive era eyo oli ejja kubeera ya beiki ntono ate ejja kubeera more dependable more reliable nanga nti ejja kubeera more dependable more reliable n'omusolo toguteekako because Japan ejja kukugabira traffic lights oziteeka everywhere emale gye muka software egaluka kwegambe musolo gukika kati John factory je twateekamu obuwanana because one of the biggest investment that government has done in the recent years has been in Chira Motors. okujjako demo buses siziraba nedda mbadde ngamba omanyikyagala kusamalizinga biri byobadde oyogera nti olinga ina banyita vote of no confidence nvaako
bwe mba nkuwuliriza Aha. oba oyogedde ku ani oyo gwogambye mu bukalabakalaba bwe Fred Senuga. n'akulaga You told her put safe. n'oyogera n'ebirala yaga nti bano abantu abatukulembera bwe baba batuddeyo mu zi boardroom zammwe gye mutuula ebyo byonna bo tebabiraga kakati sokabe abasajja abo omusala gwabwe bwewanga gutunuddemu munene ddala anti bakola ki without producing anything lwaki tebijja anti omukulu bamu exciting naye mukulu kibazo simanyi oba omuzindaalo gwadde wabuleese ekibuuzo kibadde ng'ekigaa nti kuba ettooki mu bintu bino bye bakola ki bye balonkinga n'ebitandika mangu nnyo wano nenzijjukira tulina kyebayita free trade zones amajoba ge gazimba n'okuzimba ebisitoowa entebe saidi eyo waliwo netteeka ddamba naye simanyi bannayuganda bameka nakiki ekituuseewo kyetuliko twatandika ze bayita industrial parks mu buli region zigenda baziteekayo ekyasembyeyo ndowooza okuzimbibwa ebadde yawana embaale mukulu Museveni yagambye nti Nandala Mafaabi yali yeewola ssente naye namugamba mulimba naye ne bafumula abantu almost ebyalo nga 6 bateekewo abachina n'abalala bakole industrial parks tuyina ze tuyise tax holidays nti investor ngono abasaba abachina balera for your information boba mu Kampala ono olaba bijini ebiwale bya jini byonna mu Kampala abatembi batunda ebibera bazitungira wano ebyo gye biva tufuna tax holidays ng'ekigendererwa nti tuleete ba investor kuba president kyabadde ayogera bikaseera bawa abantu emirimu muyiga okuyiiya biki nga tetunagenda mu PDM no miliyoni ezigenda ku kyalo ebyo byonna ne tubikola tetukomye ku ekyo emateeka agafuga abakozi mu nkulu kibazo nago ne tugawewa era bangi wano badde bakaabira nnyo kye tuyita minimum wage president abadde musaale mu kugirinnyako naga nti ebyo bijja kutabula baki ba investor question eri nti bino byonna bwe tumaze obbikola benefit eriwa ku bantu baffe ne tutakoma ku ekyo n'amakolero agamu ago oyogedde ku teeso gundi fruit juice oroti fruit juice bw'ogenda okusoma auditor general's reports zonna buli kaseera ebaako ebizibu Eliangami are being very selectively unfair. Peter Bamuita Drake, Princess Drake. Peter, you have visited Namunkekera. And be fair on what you saw and what there is there. I am sure in watuleka wagenda yonga twali bagenda obuzibu yagenda ye katana witness kati agamba nti I am sure anyone in that studio has bought products from that industrial park. Abamu ku fessebo tugenzeko niya nena Munkekera naye mbadde njagala kulaga tunoonya effect kicho badde obuuza Drake kituufu. I got to Namunkekera. Ne watukola bubi wa sneaking. Nagenda uninvited nali ngenda kuziika eyo. Ningana ye nenchama ku presidential farm ekiwumu eri ey'obucupa. Nensanga eri wano kumpimpi. Ngati nali ngenda nenchama. Nentuuka eri Namunkekera. No, I was given clearance to tour. Okay. And I toured. It is true. And it was impressive. By the general. Kakati. I was given clearance. Ekibuuzo kye waleese impact eriwa kuba wazzeeyo ku michungwa. N'ogenda etololo n'ojja ku muwogo n'engenda ku fertilizer. Ozze ku fertilizer kubanga fertilizer wanige nti kati abalimi bangi basituse kibazo tokyatya kuddayo mu kyalo
saidi zeyo Dombo sijava Emmanuel Butaleja ibe baliranyiriranyawo kati naye Emmanuel ayinza okubanga ati okudda ye waawe olw'obunaku bw'abantu nga kuba bajja musaba kokiraba naye n'abitya yaga nti nalinga mwagala nnyo nga emupira eriyo omulimi w'emicungwa lindako eriyo omulimi w'emicungwa n'obutunda n'emiyembe Kasese aŋambye if the factories work tell someone I have an abandoned farm of good acreage of mangoes of good acreage of fruit aŋambye he has a good acreage of fruit ewa Kasese anti kati bwebanga factory ekola mbadde nkyakulaga era byonna ne bijja tefunagamba nti tewali na kimu kikoleddwa ndowooza that should be made nti tewali industry n'emu waliwo zikoleddwa naye neriwo etujjukirayo emu ey'ennyama I don't know how far it has gone ey'ennyama eri wano olufula ennene eri wano ku Luweero kati ekibuuzo kye wabadde obuuza nti impact eri luddawa kuba bye wabadde oyagala mba naye mbadde nkuwa ekyokulabirako nti Dombo yaga nti abantu banyonse nnyo n'awatayonkebwa ne bakola ki abuuza impact ne bayonkawo babadde agamba nti ebintu bino biririyo kyekyo kyennyini kye tujjako kuba bwe biba riyo bibeera ne impact ku bantu kati bwe tudde Namunkekera gwoyogerako genda obuuze mu local administration ye Nakaseke bafuna ssente mmeka okuva Namunkekera kubanga presence za industries ezo zandibadde ziina yaga nti mu local revenue saidi ye Namunkekera eyo tuyina akatonotono ketukola ki ketusoloozaayo era ne district nebanga ebenefitinga tunuulira n'abaliraanye Namunkekera ombuulire impact eri wakati awo kati tudde Tororo bw'okwata ogundi eyo Tororo Mbale Road bataddewo amafactory awo agawera mwe muli aga seminti agasomba egundi okuvaawa egindi agasomba amayinja okuva ekolomo ne baleeta ne bagasizaawo ne bamala ne bakola ki ne bagenda ekibuuzo kiri nti why is Tororo becoming so strategic ku bintu ebifaanana bwe bityo it may not even be minerals tuyina ono wa seminti yaani oyo Tororo cement waliwo inquiry yakolebwako ngaaga naye nedda Tororo agenda n'aleeta ayina mulala gwerenga akolagana naye Kenya mu kifo ky'okutwala wano ebyaffe n'aleeta biri n'apakira mu bukutiya n'atukola ki oli ye nannyini n'atuwa you have to understand that nannyini makolero gonsatule mu region actually agaali major hima waliwo eri e Tanzania bamuyitanga ni Portland bamuyitanga ni something Portland hima wala Faransa Lafarge ye yali nannyini Mombasa Bambuli nga ye nannyini hima nga ye nannyini Portland ali Tanzania ate nga aina controlling stake mu Tororo kati simanyi Kampala cement oba yani ali wansi wani naye ali wala Faraji naye Kampala cement nannyini ye yali muganda w'abano mukiga abakiga abo baafunamu ebizibu ku mulembe gwa go forward ne bafuna ebitega abawerako era Kampala cement bw'omunoonya mu katale tokyamulaba bulungi mwali naye awenyeramu naye nga nannyini ye leading investor naye weewaabano mukiga ekolero nga liri Namataba naye nga ingredient bazijja kapitolwa naye oyogede ku issue ya local tax nti local government zifuniddewa zifunye nafunako mukisa nengendako ekaluma nga bakola ddamu nga abakozi abaali bakolera ddamu abaali bazimba ddamu balina okusasula omusolo local service tax eri Kiryandongo district council kati omuchina najja aba very smart
nga tayagala bawe musolo ogwo nabagamba ba Kiryandongo district council nti law ekutegeeza nti you must do an assessment for each individual. Tosinzireyo n'otugamba nti kibazo nti afuna musala muki tuwesedebweziti you come physically and do assessment omitinge buli omu you come kati bagezaako okugendayo mukampu gye basula abakozi ne beegugunga bagoba abasajja ba Kiryandongo emisinde tebaddeyo kusula nayinza abeekira abasolooza ogwange tebajjangako ku mulimu tebakolangako assessment kakati no assessment katugikkirize kuba oli bamugobye yagenda oganye nti yagenda okukola assessment nebamugoba boddanga yenna mu nkekeera babuze nti owange abanakasongola district local government bakkirizibwa okuyingirako wano nakaseke bakkirizibwa okuyingirako wano bakola assessment bafune omusolo kubanga ekyo nakyo kyandibadde kirungi nti amafactory bwe tukuba enduulu nti gazze ne impact twandibadde tugikola ki tugiraba wansi ku ground owe Lufula bwe yagireeta president n'agiggulawo buli mulunzi wante yali ajaganya nti kiwedde mponya ababayita ki abayana ababadde bambuzaabuza bwe yatuuka okukola nadduli yaga nti mwe muleete ente zobagala nti baagala nti mulunde ente muzikole ki muzitwaleyo naye mukulu kibazo ekimu ku bintu bye tulina okutunuulira naddala eno sitiiru simanyi whatever yajjidde mu kaseera nga twakamala okukayana ocean politics n'abeerawo Mudavadi najja naye tulabako naddayo eventually nekino mangu kizze ne bakironkinga oba kyabadde mu pipeline nekino nekikisanga tetumanyi naye waliwo ekintu kimu kyetulina yajjidde mu shooting nga yaye era nga mukyaza n'asanyuka nnyo naga nti oyambadde bulungi nnyo ekyo nga tukivuddeko tulina n'okutunuulira bano ba investor kika kibe tuno abajja wano banoonya system ene ya Romushana gyayogeddeko kuba yasookedde ku kintu kyagambye nti omusajja akanika piki amafuta ne gayiika ani amulicensinga ani amulondoola okulabanga tayina kyakugambye wakakanda akugambye nti bano bajja ne babuguumiriza the general of the NRA biri mirundi ebiri the original general of the NRA waliwo okubugumiriza muchamuukiriza waliwo n'okumanya nti kibazo eno yessaawa ey'okumufera okitegeera nti ngenda kuleeta ebintu bwe mbipresentinga ku gundi wano ku pepa kibazo gwoli mutunzi wa ttaka okula buguzi abatunzi b'ettaka siri buloka bwakumanya nti sente yazifunye batera kwambala busuit balina obugatto bwabwe nalaga nti gwerabayo tosaaga wano wagenda kuyitawo oluguudo mumakuja bagenda kuyita wekuti ate bw'otayanguwa bajja ditwala ne Romushana yaguzeeko wali ng'osasula bwe waba naakuguza kangezene waffe eno buwaate amakinga sure gy'oyita gye bamaze okuzimba ayinza okuyisa ewala nakulaga eyo na nyumba nti omanyi oyo looya waawo simanyi yazimbyewo ate ono bank manager waawo ali nakulaga ennungi owogendera okutuuka eri mu kisenyi gy'olaga kakati bakuyita kujja bw'omala okujja naye ate bw'omala n'okona n'ogamba owange nange njagala kutunda ngobya intelligence ngobya tuwa gisoria because kino kibazo gye yampisa naye agenda ndaga ino ya lawyer ino ya engineer wali ogula kibwe ya ndaba broker bw'omala okukona n'ogamba owange ekintu kyange ndange mbadde nkitulaga ne olowooza bakuwa mmeka ne hafu gye wamuwa togifuna kati bano abantu abamu bagezigezi wobuuziza bayisuzu lwaki tebajja ayinza onaga nti embeera gye mulimu yeetaaga just showroom ennamanve eyo gye nsobola okubawa ibamala mu mbeera ya VW wawo gye baamuyita mu region najja ne bagaa nti VW emmotoka agenda zipangira wano
kati bwensanga omusajja omudaaki wano yagulanga kawa kwa 1000 cups omudaaki oyo kati ngambuze why 1000 cups yavaawo kati kawa tumunywawa ozo why twasasika buli omu jasanga jakola ki jagenda kati ne mugamba ti why aba VW bazze bali wa mulirwana nansekerera nambuza ekisooka nti company yenkana VW etunulira sales nti ne bwebe kuwadde buwi kupangirawo nti bameka wano mu region teyabuuza naye eyo gye baali bagitutte abagula emmotoka kapyata wino kaveera nangamba bameka tie ngambalira emmotoka nga tennafuna musolo minimum ngambalira kano kapolo akasembayo ne city wawugofu gye bayita city nanga nti ako kagula sente bwezi nti mu region yeno muyina nti muyina emizi ega nti tugaddewo okugula emmotoka enkadde buli anaagula nga agula ene empya nti mulyoke kuzi neera agenda kukolerawo nansekerera nanga kankugulira ekikopo kya kaawa bwe balitandika okukola gwe nze nina omugulira mu bina mu kikopo kyekimu kyeyangulira njawo nyo mugulira yakujukizaako ojjukira akonisite simanyi kyagimanyi ekonisite ekonisite bagagivala mpunga eyo era abantu boba bagamba dde abasenguke naye ekonisite gatanajja wana soka mu West Africa eyo bali aba West Africa ettaka bali mujjako baga nti oli mufere naye wano bafu kakandi kanabimaliriza njagala genda walomshana madde nkugamba nti tutunuulire n'abantu abajja n'embeera gye tulimu oyinza okuba nga olina ababuloka b'ettaka abakuyisa awalungi nga balina kye baagala oba abantu abatutunuulira mu mbeera gye tulimu nga baagala okuleeta futu yaabwe ebeere wano bakole ebyabwe si kulwammwe nga kiri reyisi okubikolera wano n'obitambuza okubitunda gy'oyagala obikola ki okubitunda kubanga kanabi that in economics conditions zizoobawa just a second ekyatwala amakampani amangi ennyo Indonesia Vietnam I don't know about China, Malaysia ne China was the availability of cheap labor. In addition to cheap labor amasanyalaze and the regulations of course bo balina n'ekye tutalina ekirala nga n'akatale akali loko weekali because with 1.5 billion people in China nga wakatale weekali kati cheap labor Indonesia China neegattako n'amateeka gayo ag'ekisibira mu bbwa eri abakozi emyaka egyasooka ne Vietnam oluvannyuma yagenda aseeseetuka so it is okay for me company bwejja wano it may be squeezing ne bwajja wano ng'agenda kukolerawo masaawa ng'agenda gatwala gatunda Egypt nga yeri akataleke ng'agana nti ajja gakole eventually bwe tusajjakula ne tuboggola mu oba oli awo tunaatereza that is not happening either. Kyenkugamba nti nakyo tukitunuulire nga tetunnakuba nduulu ebugoloobi wano abujjako ng'abantu beerabidde agowa era Katonda nzazira omugenzi Tamale yagamba nti president namutunuulidde nga bamwetisizza pamba omu Sri Lanka nga tuwonye kakati tu exportinga naye nga pamba bano ewaffe twakolanga kusamba byalaani nakutunga matunda amatundu omushana agamanyi kati mukulu kibazo nga tetunnakuba nduulu ebyo tubitunuulire Nakawa satellite city Nakawa Naguru satellite city of 500 million pounds gasimbagana ne bannamawulire Radio Simba Peter Kibazo mu studios gikwanjuya John Kakande Haruna Kanabi ne Charles Romshana nzira wa Romshana bwenve wa Romshana tugende mu biri ebirala Charles the whole
concept of factory rollout eri abadampa wano amagezi ekisooka abankorectinze mu Luganda mwebale baŋŋambye nti toddayo gamba bakwano bange babeera mikwano gyange naye bagambye Romshana and asagala muleadinga ono oli agambye nti naye gamba Romshana taddayo kugamba nti mukwano gwo nti ono mukwano gwo ayogere bwogezi linnya sebo nja mujjako program ajja gikolera wuwo waka gwa kigambye tegeka radio Romshana kwakolera nze nga nze nkubiriza wano tajja byogerayo but mbugoto ina naye eriyo omulala abadde aŋŋamba nti time ya campaign nti time ya campaign ebimu ku bikakata ku bantu abali civilized kusuubiza bantu mirimu nti president bw'aba atambula during this time ng'akyali president ng'aggulawo amakolero. The message is addressed to Kakande specifically nti kiba kya bugunjufu okwa appreciating nti eriyo emirimu egyongeddwako nti actually what he expected bamuyita Williams Kakande to ask is emirimu gyeyongeddeko emeka. He expresses total disappointment with Gasimbagane nti inquest yaffe tebuuzizza nti bayouth abayingira mu katale k'emirimu bali bwe bati emirimu egicreatingibwa mu myaka 5 giri bwe giti nti we have gone on street excitement. Williams tulina okumwanukula sokoleke endooza Romshana mbali some information bwe nkyali mu New Vision waliwo kitunga kya agency ya government sijjukira naye every 2-3 months baissuinga nga report nti bano ba investor abazze emirimu egiri created 3 naye nga emirimu gye boogerako teginabeera created forecast nti kibazi wanaayita bano ssente atupromisinze nti ajja creating emirimu 100. Tetulina wano mu Uganda system etwa accurate data nti indeed Investon yajja era ya creating so many jobs. Charles Romshana. Okay, kati nze mbadde nkusaba ntunuulire kyalako ku ttejo mbadde nkusaba ntunuulire nyo software because mugire kyabadde ogirako ekyemirimu factory omulimu so omulimu ya software okusinga nyo ku hard material okoze steam ojemu emitayimbwa steel ojemu emitayimbwa negende Kenya kati India ne China bayina ekizibu of pollution waliwo bali bagamba nti n'omukka gwe bassa mu New Delhi buganye polite yagwo mbi nnyo tebakyasobola na kusa literally kyekimu n'ebibuga ebikulu ebya China and n'ebiva mu factories ebimu nga bitandise okwonoona ettaka kuleeta cancer to negatively impact agriculture ate nga byetaaga mmere because bw'oba oyogera ku billion almost billion ez'abantu you need a lot of food daily. Kati ono Mukumuseveni n'agamba nze nyina ettaka wano eri factories emuggala muzireete wano oli Omuchina n'Omuyindi badduka factory egenda kwonoona ttaka agriculture ono agamba mugireete kyankwanzi nyina wenkola ki wensobola okubawa ettaka. So tetutunuulidde tulina okutunuulira that element eba mu factories zoyogerako but at a macro level ono Kakande kyabadde agamba nti okukyamuukiriza omukulu it's not correct nti bawomukyamuukiriza tunuulire ekizibu kyayina at a macro level. Ekizibu kyayina is the deficit ensimbi zetwetaaga okugula wabweru zetufuna wabweru ntono nnyo ku zetufulumya wabweru by almost $1 billion forecast eri almost $8 million tugendera billion umwaha gwena gwera so kati eyo deficit ogenda kujina lowinga otya kale namugamba tukole import substitution
tayiru zetubadde tugula wabweru tuzikolere wano so yetatunulira tayiru bwozikolera wano ono asuplyinga raw materials because bwogende na mungekera gyogenza okulaba tayiru zezo supplier wa raw materials afunyemu ki kyatunulira yatunulira nti ensimbi z'enzungu zetubadde tugula mu tayiru wabweru kati tukyazigula therefore we've saved now but then waba wa mutwalira atwala this investor oyo boyogera ko jo mukwano katwaise abakwano mikwano jo bado yogera ko ye bwaba atwala omuchayina ono tamutwala mtukonzi mwana wa munyumba is a child at home atasomye tamutwala kuyamba mukadde mu 7 ku kizibu kya deficit amutwala kufuna commission so yakola mu calculator nagamba ono investor we mutwala nga wa $2 million bwe mfuna 10% njagula Range Rover yikyatulira nze mbiko nyumba nungi mu kyalo kakati ye crisis mukulu Museveni jayena because tatunulira kana nti alese investor kana bwamuleta investor ne waba akola tebitambula atunulira mwana wa munyumba nga alese that investor kakati ebitune ebyo yogerako like steel bwetaga iron okola steel Kenya eriyowe jinja bya mukama Jonathan agambye we have 5 demo buses in Jinja working. All I can say is so far so good. Ni kampala zije What was it ku expressway northern bypass gena so, maso ziparking so so kat bwawo ina ekizibu kya deficit of $1 billion on mukulu Museveni is looking at macro level, strategic level, the direct foreign investment. Go on omu investor golese ajana siringi simeka zagenda okuyingiza mu economy dollars agenda kuyingiza mu $1 billion. Chester manyi is into wa soka na atunula $1 billion Bank of Uganda ezifunye. You get? That's why now there is a problem. Nti ona inzo okujja tazena $1 billion naye nakulaga ajja kutambuza $1 billion is nnyo kwagala kuyingirira omushana naye agezaako kutulaga nti ono omukadde mubofu nnyo please kigamba abaana basobola okubeera ne bamufera oba bazzukulu oba baana simanyiza okuba nkutegedde kigambo nsobola kukoza kigambo mubofu ku mukadde advantage tonaba kutuuka ojoolaga ojolabe omubofu embuuzi za kibuuzo byonna byolabyemu mbadde mpuliriza byoyo mutyo kakati lomushana muzeke atosensonga isi nze situnuulira era eveewo omukadde ntunuulira omwana gwazadde n'asomesa ate n'amwagala nnyo ng'amulimba because ono omwana amulimba oba muko oba mwana oba muzukulu amulimba asomye nga kibazo bino byetwogera kwabe manyi ono omukadde ayagala kumulekera ggwanga please ze mkoze gwenkoze bino ebizibu Uganda byeyina twetaaga factory twetaaga mirimu twetaaga raw materials funa akatale n'ebirala kakati ndeetera investor kakati gwe kanabi omanyi ona abaana bazadde bafere Charles byannyonnyola president wa America oli Joe Biden yayina mutabani we gwe yesiga Hunter Biden nga aganti Hunter Biden bino biri strategic nnyo nyamba gontuukira wa erimba Hunter Biden we yajana ate nze mukoze mutya kakati Mwami Trump naye in the same script nakwata omutabani yani Dr. Sani Nolo omuko naye na Odrek kati Odrek wa Trump ye
chief mediator naga Middle East mu Middle East ya mutukira kati bo badelivering eri era government bazitukiriza. Kennedy yalina muganda we nga alina Salim Salewe nga Salim Salewe ye kafulu we wano mbyamateeka kati lwomusana agamba nti ne jjajja yagaa nti Audrey Kesembera naga nti abatamani musembere ba Hunter Biden ne owa Trump yani no junior n'abateekaawo n'abaga nti kati muntuuseeko emmwanyi muleete nti ekkolero bwe tuba tutwala emmwanyi e Mombasa nti tulizimba entuga nti bwe tukola bwe tuti nti tulina wano w'ebikajjo kati n'omusana kyavunaanaga nti ono Hunter Biden ono ng'amukola bubi akola bubi Uganda nekitawe kubanga nti yani that's already given because nze omwana wange gwenzadde ajja kumpe ninkusomesa olina masters ebintu byonna obisomye ate ninkuwa n'omwana wange byonna kakati ate nkwagala bondeetera endagaano nsayininge ate nsomamu. Do I have to read one kasoyingira boti n'endagaano nkwata peni nsayininge wa why should I sign wabeerawo ka X nti wano ne wano yekana abayagala lwomushana akonfaminga nti bagamba nti omukyala omwami abaana bonna beddiza eki baweereza mbitegeera nze Kanabi naye alinga bo kati ate naye afuuse nga bo tatunuulidde okufa kw'eggwanga because you're not emphasizing that you get nze wait to get kati ono omuzuku ono gwe nasoma naye gwe nakula naye bw'aba atunulira investor of $2 billion. Ye mukulu Museveni is looking at the deficit. Balance of payments deficit. Yes. Or balance of payments deficit. Ono ya atunulira commission ye. Katono nnyo kakati etorolo gyobadde oyogerako mwali mutunulira kubisabira nga our phosphates zigenda kuba nakatale which is very good steel yafe no iron egenda kuba na farmers will benefit yenga bya atunulira ayaveru wero naye ngono mtabane agamba rene taka nja kulibba yenga yagala taka netaka lya yagala tagenda kulikozesa yagala atale tundo mu China you get kati crisis je tuyina now mu biseera bya campaign leero tosobola kulaunchinga factory ya iron ya steel mu Kigezi because omukiga ajja kwekanga naye eno iron erimu misozi onagijjayo otyanga tongobye. Okay, you see, that's why now there is a crisis. Cause an alarm. That's why there is a crisis. Wali tutunula bwetu tugazodde eriyibumba the clay because ogenda kusimote ya mu nsozi ziri ezarubaya ezarakanungu osime because for tuveri mu nsozi kati ne tulima mu swamps ne mu swamps abadde akyalemeddwa okubagobamu awalala they can go but Kigeze kyamusobedde engeri gyabagoba mu swamps kakati agamba n'ensozi zino tusimeyo iron gye tugenda okutwala tororo because Karamoja basima limestone bagireeta tororo okujjamu semeni kakati wali ogenda kusima otya tolaga mugira muteeka factory yammwe obugwe kubanga wetororo teralikirira baba maladda basobola kubatwalako ttaka mugira wali mugira muteeka eno factory tugiragire mu lutwagire nga bwe tulabe ekyokukola okumanyiiza because omusoto oguli mu lubuto lwa ukolita enjoka oguli mu lubuto lwa Kanabi olina okugumanyiiza emisiike bwosiika gucuramu kati tulina okutandika okumanyiira factories ezitujja kwetaka kati awo wogira mukwano gwo ogwa Coffee City
wano mu Buganda mutunulira coffee stage muwulira eri entungamu ne mulowooza it's about coffee. No, it's about land grabbing. Yes, because I've talked to friends. It's better to be there. What? Otherwise, auntie, Bekaromushana tumalireyo ulyakozesa factory okubettaka. You know, but they are already mapping. Nyina mikwano jange bamaze okufuna alert because there's ensozi ezo zolabe ziri mu ntunga mu ogendera Kabale wansi zijjude minerals. You get? So otandika otya. So you begin like you start with coffee. Ngabola aba mu Bulisa batandika nente. You get? Katia you start with some factory coffee. Onojanga kati takeyo juruli rate. Wow. Over material and in the long run they are looking at minerals. Actually I'm mapping minerals and I have a friend who has just been involved in the mapping. So kati iron ore joraba. It's not about jobs. It's about now land acquisition in Kigezi. Kati ogenda kukola otya population eri mu Kigezi. What are you going to do with it? Ngatoji displace in the iron is there. And we need it as the country. Who we, needs the it? Ugandans. You see on agamba iron yange. Obo muchiga yagala already iron. Amazoga iron yange. Temuja kuje exporting a raw. Because ye luta ayagala iron. Ayagala mitayimbwa. Onanga sija kuwa iron. Kati ye luta okay kandete factory wa Tororo. So on a less factory Tororo. But the whole element chewetaga nsozi za Kigezi. Ojeyo owa. Ensozi ze Congo zese entalo. Chovala entalo ziri Congo. There is genocide going on in Congo or ensozi eziri mu minerals. Of course na mubi na wano mu mbade mpulanga mbyogera ko gold eri mubende. But anyway, katuvemu karutulabe. Now, cobalt yabagambye Kat copper omuzungu alese reiro asibye copper alese cobalt. Kat cobalt ebinya bebasema tebabizika. Now naleka cobalt nga yone yasamye. Now oina flood zileta cobalt nezijingiza mu nyanja and you have a genocide out of so chola maninga tunulire the software ono na munkekera je walabye ne tiles bobo simo musenyu ngo guja mu Lake Victoria no jita you kill the lake so what is the impact ebyanyanja obade bizalira no bita what is the impact which one is better in terms of economics to exporting ebyenyanja UK and Europe tugule tiles yetuziguze oba tutenyanja na amazigayo supplying tiles ampuliriza gasimbaga esekeni ntono nyo phosphates ziri etororo oli alaba marine life mumuga ngabifa olwa factory wali bachakola bali bakoza kozeeko. Now who is the owner of this lake? Ogenda kugitaka moti obutwa Egypt nesigala kutunulira. So waliwo dynamics indalo izo kuloza nga factory byagana buganye nga kumbe Egypt yakuba endulu and eventually oja kusobola okutwala ebinyanja mu Europe nga enyanja ojingizamu otwengeri jogira simbagane ne banna mawulire omanyi chazalese debate and that debate has recently come ku meza ya mwami Donald Trump Jr. ngaga nti ba environmentalist batugamba tetusima bya bugagga byaffe naddala amafuta tetuteeka energy investinga tusobole okuma environment nenge eriye waabwe batandise okugagga amawanga gali gatugaggawalako gatuyitako naga kabulangane ono simanyi global warming global heating global cooling enjawulo ya Governor California anti agamba byamafuta mbirabire katugagule ebweru onaganti ngalwachi gano gafika iwano kati debate eyo teri wano wokka
eri global nti bwe yajja mu buyinza yaga nti ebyo ebyokutuga nti simanyi ayina ne byagana okuyingiramu ne kope ebadde Brazil ye yaganye aga nti ffe tugajje wano Romshana ali mu debate yemu aga nti kati Mwami Museveni juzi yaga nti katusooke tugaggawale tulyoke tutunule emabega tugambe the environment ffe tukoze tutya kubanga eyo debate nayo the north gye bayita west naye egamba nti mwetemukwata ku kibira ekiri e Congo mwetemukwata ku mabira mwetemukola bwe muti emwanyi bwetuzuula nti gasimbagana ndi bannamawulire radio simba Peter Kibazo mu studios gikwanjulira John Kakane Haruna Kanabi ne Charles Romshana John. Yes. The turn of violence mu elections omulundi guno twasooka nga akalulu kalabika tuvuga kaweweevu candidate yagenze egindi specifically on Kyagulanyi ne Mwami Museveni. Of course abantu bangi bali performance ya Nandala Mafaabi mu ku collecting abantu baji overlooking but he's been the surprise package of the election. Give it to him maybe because of the national network FDC or whatever. Nathan Nandala Mafaabi has had decent crowds. Jagenze okuva lwe yatandika wano e Buyikwe n'agenda omulabanga Mafaabi but also ebikwanti yere makage agamu ku makage. Also you have to give to the FDC media team. Of course Nandala are benefiting by default mukwatibwa kwa Besigye. Really? How? Nti okwatibwa kwa Besigye kwa konsi bya PFF. Kati abawagizi ba FDC across the country mwabu sensi ya Besigye they had to follow back into the fold. But for the three candidates that are visible, that are most visible, Mwami Museveni, Mwami Kyagulanyi, ne Nathan Mafaabi. Currently, the brute force eri ku Kyagulanyi. Mwami Museveni is received, ngoma nezivuga, naayita mu crowd wakati ebifaananyi ne biruma, naatuula like the man he is. Nathan Mafaabi has addressed his crowds. Nagenda maso abo abasatu mba addressing because currently be babadde ba crowd pullers. Of course Mwami Museveni ne Mwami Kyagulanyi have been a shoulder and head above the rest. Next in line has been Mafaabi bw'otunuulira the presentation. Why suddenly the turn of violence? Nsuubira nti mukulu Kyagulanyi bwe yali okede bwe yali mulango yafunamu obuzibuzibu kindabikiranga problem esinze ku Kyagulanyi eze mu area gyali perceived okuba nti alina obuwagizi obuli substantial naye ate kindabikiranga ne police oba street agencies ezigezaako okucreatinga narrative nga balina kyebazimba. Mwami w'omusono yateega nti azimba ki bazimba ki kubanga statement ye nesembyeyo eyanewunyisiza eyeyiganga mukuuka naye akyogeddeko baakitadde ku Kyagulanyi nti ya incites attack on the police. Okimanyi mateeka g'okulonda presidential elections
candidate bwa committing a crime, it is sufficient okusazaamu okulondebwa kwe. Siwe kiri kyovani omukulu Museveni bwe yayogera nti ku Besigye mulwadde wa siriimu, abalamuzi babiri bagamba nti ekintu ekyo kyakola kyali kisazaamu okulondebwako, singa tiyali odoke kumusevinga okulonda kwali kugenda kusabibwamu. Kati bw'ogamba nti omukulu Kyagulanyi ya incitinze abalonzi okulumba poliisi, effectively ogamba nti Kyagulanyi as a candidate is committing crimes, nga kiringa ekipreparing a ground for some future action. Kubanga era bw'otunuulira baga nti Kyagulanyi akola procession, naye lumu nali ntunuulira TV nga ndaba mawulire John yangu wako tulina eddakiika ntono nnyo nga poliisi egamba Kyagulanyi tetumukkiriza kubanga avudde ku kina naye ate mu news bulletin y'emu ng'eraga abalonzi abawagizi ba NRM eisingiro nga bayisa ebivulu mu kibuga ekyo kyonna bakisaanikidde embuto evuga amazina ono gundi ono station amayanja kabina abigwa kabina naye nti kakati njawulo era John ng'afokasinga kabina yanti ndakalaba muvimu nankati semuju yakafokasingako mupala kati nabawongerera double standard naye si kirungi kubanga abantu bafudde ndaba eri abagamba Kyagulanyi naye lwaki tova mu campaign abanoonya abantu kwegamba really very hard decision kuba candidate naye nze byendaba ku TV ne mawulire kyabekanga ababyokwerinda Kayunga very surprising nti abasajja ba police bagenda mu maaso nga jatanatuuka akyali Kamwokya bo ne bagenda Bukoto ne bakuba abantu teargas nga tanatuukayo nga badispersinga crowd eri emulinze. Kakati how do you justify that action? Yegamba nga kirabika waliwo okwekubira mu bitongole byaffe okutalika bwenkanya. Omanyi Romshana gwe njagala asooke nzire wakanabi mu 21 mu kalulu ka 21 I still remember scenes okuva eNamanve abantu bangi bazeerabira omusajja bwe yajja n'alinnya abantu abaali balinze Besigye and blatantly running over omuntu n'amutta. And he was promoted later, I think. And subsequently life went on. Continue. Nga taina muna regret whatsoever. I still remember in that same election Kubulange bali bamuyitani yakuba abantu amasasi niye kweka wali mu office za RDC ne oluvannyuma ne bamusiba ne bamuta n'agenda. Life went on. And this has been consistent. Eriyo n'omulala yatusuubiza otuwawabira ya petitioning UCC then media bagiyita nani Broadcasting Council then naye yagirayo abantu mu byalo by'abano saagala kwogerawo exactly yagirayo abantu emundu n'akuba abantu amasasi ne bamupromoting I think to the rank of Colonel and that seemed to ebb away. That was 2001. I think it peaked in 2006. 2006 there was almost a blanket cover because Kakoza Mutale mu 2001 Kalangala Action Plan yali rough naye give and take Kakoza yakozanga mboko teyakozanga brute force ya mundu naye bana abalala omwali group z'aba Romshana because Romshana was active then bali bakozesa brute force
people died, people were killed, and bw'osoma judgment eyo eya 2001, the judgment is very thorough on electoral violence, breaking down, documenting one by one, negamba mukalulu ejindi egundi. It repeats itself in 2006 massively. 2011, Mwami Museveni withdraws, I think, from that mode. Nagenda in the cash mode. And we seemed to have been, of course, akawedde, we picked again. Netudayo mu violence. And here we are now. Charles Romshana. Briefly, dakika mzigabane ne kana bisatu. Kakati oina kansokenchi summarizing gwent ebitabe byawandikibwa mu Bible ogena Genesis then novera ko ne Exodus then novako nokubala. What you call numbers okubala. Thank you very much abampereze erinnya ly'omusajja yakuba abantu amasasi ku bulange ye Magala. Si fitina bajjukira. Okubala skati bino bintu bya mathematics si bintu bya kalulu waliwo mathematics ntokuwangula kwa mukulu Museveni si kuwangula ntebe za MPs n'obululu okuwangula kwa mukulu Museveni kuwona kana akalulu ne kagwanga akyali president takola kusinze mu mass uprising posi kibwe kiba ne bakalonda ajja kulayira. Now kakati ekirala is the procession ekutwale na mugongo for kulamaga eno procession si a procession waberewe bugumo obere n'obululu bungi oyinza okukitunulira bwoti and you would be right, but ona obuyinza eno procession eyinza okuvaamu uprising kati ekyo nekikuleetera okutunulira hotspots Busia, Iganga ezo ziriko highway bwogitemako economy ebekutuse. Kayunga is very important, it's an island reinforcing Ruwero, then ina Kawempe as a hotspot, then noberako ne Jinja Iganga yonjogeddeko kati these are hotspots zo okubaza nnyo ne watabawe kiva mu processions, the force must be on standby. So now the question is definition of violence. Kakati traffic bana ba traffic abera babimba imiriza kibazo batera kumuyimiriza nnyo ngavuga emisindi oyo is very peaceful ne yambala bya white na yabera wono wemunda amukuma tutera kulaba wemunda. So what ono wemunda akola ki boka skolo wa traffic on ejinja? If you throw a stone at this traffic police officer ono wemunda agenda kukola ki is the question. So what we have now, is it violence, electoral violence, or it is enforcement? Because what all regulation don't do procession highways, because the traffic flow kubera trailers either mugale ngudo abebirole ne trailers balinde bano bamale politics zaabwe o byonna bitambule ne candidate nawo tambule nebirole bya kamasa nabyo bitambule. So how are you now going to enforce no procession? Because it may be a technically regulation is okubanga si ngambi, but it's the regulation. Omazokora regulation kanabi don't do processions. Kanabagamba me I will have to do processions. Kakati chechi dirira ngabaka na bakuba aba sirikala amayinja. Because you also have policemen and soldiers who are injured. Kati gogamba ono omusirikale owatia gas bwo mukasukire jinja omusirikale amukume wemunda akoleki. What is that soldier supposed to do? So in my view it's a delicate balance. Chola abagamba oli mukwano gwoyo please bijemu edaluba tufu mukolo kibazo mangu nnyo eri samaro gikoze bulungi nnyo ejjanga ereeta naye mbadde ntulanga nebuuza kiki ekituuseewo mu nsi mu biseera bino bye tulimu bw'otunuulira kuba kati weewuunya wano naye obadde nga wano ng'otugyako emizindaalo nga twogera ku bintu bya Isirayiri
nti respect ya mateeka nakiki byonna nga tetubirabako nojje Sudan obadde omwogerako omuntu n'agenda n'atuga abantu Tanzania kigubadde guno omwezi oguwedde ne tulaba ebizibu ebibaddeyo Kenya kati tukomyewo wano bw'otunuulira mu gundi eyo ennene abakulembeze babadde ki n'abantu baabwe bw'okomawo wano e Uganda lw'omushana akitubuulidde bulungi bano abantu abatwala ew'omunene n'abakkiririzaamu ne balya percentage yaabwe olowooza bali wiringi omuntu oyo aluzinga epawa nga muleesa akalulu ekyo nakyo kibuuzo kimu olina okukyebuuza. Number 2 concept yaani eno ejja buli luvannyuma lwa myaka 5 oyogedde Magala yakuba amasasi Magala taliiwo olwaleero ebikolwa byebimu Kakoza Mutale takyaliwo nalabye tumukunde ngaali Rukunjiri kati afuna flag webale nnyo owa 2 ebikolwa yali heartbeat ya musomesa kyoyo angaya nti kati ani nti kibazo takyakubiriza gasimbagane nti Kakande yaliwo nti nino muteekamu ntereka kale na yakyatujjako amapesa nino muteekamu obutwa bwe bumu nga bwali mu kibazo ankolera omulimu gwange gwenkola ki gwenjagala nabadde ntunuulira kuba bino ebintu abantu bonna ababikola babimanyi bulungi nnyo bano ba DPC be boogera abakyagula ne bamukuba ne poliisi naye ina webadde emutuukako olwakuba mukulu kibazo tabifolowinze era waliwo yayagenda okuziika ne bamukola ki ne bamugaa nti okola kakati n'otunuulira omusajja kituufu kale katukkirize nti ona incitinze crowd response ya police eyina kubeera etya amagye ganawunya kiwano ne live ammunition nti kuba amasasi ate okuba ku nnyama ani akuga nti ekyo kyenjagala era n'omala n'akwongera ekitiibwa ani yali anywesezza gundi ono justification egamba nti bakubye abantu amasasi ne babatta kubanga they have been provoked is an extremely lame justification. Bakimanyi bulungi nnyo abantu bano kana abisimanyi oba mwalaba ekifaananyi ekawempe ng'omusajja akuba tear gas mu bbanga abantu nga bayiika mu mwala mu kisaawe ekya growers kye baagazeetinga abantu bakole ki bakuŋŋaanire wamu ono akuba tear gas abantu bayiika mu mwala bagwaŋŋanako abantu abo baali baprovokinze ani at that time naye buli mukulu kibazo webale nnyo but crowd control ono aleme kubuzaabuza crowd control eyina rules nayo otandika ebyo byonna babimanyi naye aga nti ekyo nze si kye ŋŋenda okukola naye ani amutuma John abadde agamba waliwo ne mulago tulaba nga abapoliisi akutte spray can omusajja agudde wansi naye wansi amufuuyira ng'ebiyenje amufuuyira ng'ebiyenje nzoya gwe neebuuza ani yamutaddemu obusungu oyo ono gwe wali odogeko ono w'emmundu ebintu wabisomako katono lw'omushana mbadde nkusuubira okubanga kibazo yagambye nti at some stage oyo yennyini yali sayidi eringa ekola bino tebe yeegaane papasi y'akantu ako is to subdue someone amaze okugwa wansi tekiri person gw'oli ku muzindaalo kanaabi